wano mukubendulu walala tutwala people power na yasalawo ku kigamba nga President Museveni yakafuga emyaka 2-3 agenda kitera akiwejeno mukisande kiriko ira kanisa kamba bule bino nze mbyogera bajjo zinefira dda amaze nabyogera bajjo bimusimatose plan eyabasajja kati nkusaba soka olekinge mulimu information enkulu nnyo ate nga bajjo ajijjira ddala kwabo abali ku mwanjo nkusaba soka owulizemu Jerome Hose essawa yonna entebe mu ntebe Bobi Wine gamwedde bino byenjogera mbyogera nze bajjo so after 20 ndi mu bonus wa myaka ekibalo ky'abasajja bano kiri bwe kiti okutukiza plan yabwe ya 50 ya master plan President Museveni ekituufu akooye kati amanyi na bizibu by'abavubuka kati kino ekisanja mu mukolo entuufu President yabatagenda kudda mu kino kisanja kati batandise kasajja no Salemu Sale yavayo n'ayogera tingenda kwogera ne General Muhoozi baatula ne bamugamba President in the making yeeyisa atya kivola ne tweet zaakendera mpoza naziddamu ki kati jo alina akabonero ke yalaze public ti President yenna yeeyisanga Muhoozi bwe yakoze eki yebisisa naleko omukazi natambulira ku red carpet yina that is sign of respect yabadde afuluma mu nnyonyi bwati neyerabira mukazi we naddayo n'amukwata ku mukono that is a sign of incoming president bwe baatuuse ku red carpet bino njagala mbyogere nga nkyali mulamu kanteke n'akatambala mu nsabo bwe baatuuse ku red carpet General Muhoozi tiyayise ku red carpet sign of respect ekyo ekikolwa kikolwa Obama kikola ba intellectual abamalayo mu nsi yonna ate ekibagiyita international diplomacy course number kitegeeza mwe abantu amanyi nga General Muhoozi nti si yaddako muwakana diplomacy and international kati yatandise okuyiga diplomacy and international relations kakati gwe omugezi olowooza ki nalabye nga President Museveni ebyaddala mukuguluminga General lino effujjo lyonna lyakola simanyi ntulugunyiza Edi Mutwe simanyi ntandise ku Twitter agenda kubivaamu kakati ffe nga tukyagugulana waliwo ekintu kye batukola ki kirizagaana parliament gana amateeka gonna gawedde parliament egenda kubanga yeronda president after 2026 bino nombyogedde teri mubaka ayinza kujja ku TV kubakola ki bakirikali iboneka oli kutola authority kati gojja kulira ati nayogedde eri emwanyi tebalireeta omugoberezi wange amanyi bwe nayogedde court martial teryajja nti babaka ba parliament abangi bagenda okulonda ngani naye ekyo kyonna akikola asetingira mwana. Era mu Afrika yonna President Museveni abasajja batenda amagezi engeri gyakyanzemu omwana namuwa CDF namuwa minister kali kisanze kino kiraba kiwedde ajja muwa minister ayina omusindikako mu parliament ayina omutekako mu loko gundi uli wamu agende ng'akola ki ng'ategeerawo ekinnuma nti ffe abavuganya President Museveni tuganya okumanya empikize zakola ki mu Uganda ndi omu nze mmanyi President Museveni kyakola ki nze nina obubonero obundaga okulaga President Museveni kyakola ki. We undermine him na tukiriza tugane nti kenyini yakoowa okufuga kati ayagala kulaba muntu ki gwagenda kwesigana nsi agimukole ki kakati ffe tulina kukola ki tulina okusonyiwagana tulina okuva mu mpalana bwe tuba tusanze timba mu nsiko nga ffenna agenda kutumira tuteeka wali nti gwe wanzibako emmere wanzibako ennyama sikwagala oli bwoti ne tugaga tusoke tutte timba ono akole ki bwe otamanyi tulina timba mu kibira fe abaagala enkyukakyuka enkyukakyuka si ya Nuupu enkyukakyuka si ya Lukwago nange bajjo njagala enkyukakyuka era mubaagala enkyukakyuka nkutte ekifo kya ku mwanjo naye tetumanya Katonda kyaleeta nkeera mugezeeko abakola ki abasobola mugende muguze sironda nako okulonda kubanga naye okulonda wali Munnayuganda akufunamu sabbuuni kati bw'ojjanga mu katolonda alabanga bajja mulemesa alabanga za mulemesa mwe mufune sabbuuni mufune omutwalo nga mubonaabona naye nze kyendaga nti Kyagulanyi ngeri gyagenda akola nga bwe nnakula nze dda nalinga mpemula nkyawemula edda nalinga nyomba ku internet manti banvuma ne bateekako propaganda ina mbiddamu propaganda oli asobola okujja nakuteeka singa saatu nadda mu live wagayo waliwo gwe nti okuddamu mwawo bwennyininyini kati nkula kane Kyagulanyi akuze ate okula kwa Kyagulanyi tulikuba okulonda ku bikyolusobola kujja mu Kyagulanyi amalega genda agezeeko nina ya alimo okwekomitinga bagenda kunyigira Kyagulanyi kubanga azaamu nnyo abantu essuubi ne balowooza nti alina ekyamanyi kyakola ki kati yeekomitinga agambe tugerezaako wamu ne bannayuganda ekintu Kyagulanyi akizze mu bantu bagezeeko bameka nti bwe kiri kati balimwekwa sobola kuba nti yeeyogeza force nze kenyini kamwakoogera naye tulina abazungu
nga ngenda Museveni ate nga manyi satellite zindaba. Ogote. That's why akonte mako mutwe. Kakati Kyagulanyi alina okukola. Teyemalira munnyo nti bannange nze mutwala agambe okutwala Museveni nteekateeka yange nammwe. Bannayuganda we mutali sirina gye ntwalaani. Bantu be balina okwejjirako pulezidenti. Era Kyagulanyi bw'anaalemwa bagakola kye bayita headless revolution nsiba nkigamba. Kati lwakuba nti y'abantu abateekamu nnyo essuubi naye lyatakola ki? Lyatasobola. Bw'aba mugezi kyenja agireeta wamu nabaki? Bino byenjogera bya magezi. Byenjogera bibi. Kati yeeko meeting nga nnyo nti yalina ekiddako. Age bannayuganda mmwe mulina ekikola ki? Ate agendere ku ddoboozi lyaki? Kuba kati Nuupu egenda funa obuzibu mu kulonda kaadi batandise okwevuganya mu kibiina. Bagenda kweyuza. Era 40% abaka bannamakaadi bagenda kuddukira wa Mpuuga. Kye bagenda okukola nti ze Kyagulanyi anyime kaadi Mpuuga nga Mpuuga akubbira obululu ng'ogenda mu parliament nga bamu obwalire. Kubanga Mpuuga ekimuluma. Buli ekiruma mukulu Mpuuga kubeera leader of opposition. Ekifo ekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyekugamba nti kati confusion egenda okukola ki? Nuupu bw'ayita mu kaseera Nuupu eyerokedde akaseera akazibu. Naye ate ng'enkola ya Nuupu entuufu bandigenzeka ku ground nga beetuukira. Naye ne basindika ku ground bali banguzi. Bajja gamba nti ono yalina amaanyi nga si yalina. Nuupu mulimu empalana nnyingi. Ebizibu by'olaba NRM by'olaba mu DP biri mu ki? Singa baate nga bali ku nsonga z'Abannayuganda bennyini bagende beetuukire. Nti ffe twagala ono bajja atategeera gwoba owa kaadi. Nuupu lejja okukiyitako nga bantu be balonza be bawaki? Naye bwe banaba na interest soko osirike mpuliza wiga okuwuliriza. Bwe banaba na interest ku mutima gwabwe tinze njagala Baju yantwalirako sidye wa DJ tinjagala ono mukatana Nuupu egenda kuyiika. Naye bwe neegendera ku maanyi g'abantu kubanga nzo ndaba bwe mpitula mu kamera wano njogera bintu by'abantu sogera bya Kyagulanyi. Oleeta message yaba. Ndeta message ze nkolera abantu. Sikolera Kyagulanyi. That's why bwakola ensobi mwogerako ne banyiga abakola ki? Ate bantegedde nnyo kuba nzo mu kubaterezeza opposition. Nze njikulisaizi ngange koze ebiki? Kubanga sibalayo kifo kya wa parliament tebampa musaala njogera ekituufu naye nkolero n'omunaku. Gwe jangu oteekeko bipropaganda byonna jangu onvume naye nze message yange eriemu nfuuka sinze ku muntu wawe kubanga after 2026 abantu bajja kunneebaza gakisajja gwe wayogeranga amazima. Kakati kye mbadde nkugamba ti Nuupu ne bannanze muntamye n'obulango.